ndi mulalu kati nanga channel tela bibe nayogedde ku social media ngata na fulumya chiwandiko ntibagenera siboyo mwana mwe mugenda kweta bamwe mu bintu byemutamanya abasinga mugenda toko mukiramu bine ebintu byabakabejja yoyo kabejja avuddeyo nawanda omuliro agamba nti ensonga zalimu zabakabejja kitegeeza nno nti namuli emabega amutuma ebigambo ebyo naye kabejja era teri amusinga maanyi tasobola mukwatako kyova olaba nti akola byakola newabulawo ayamba newabulawo eyeebuuza nti oyo omuvubuka ye yeeyita ki basirise kubanga omulenzi akakasizza nti ensonga zalimu zabakabejja era be bamuwa info yajja ku social media n'alangira abantu n'abavumirako agisetuba omusomi w'edduwa yakuleetera ensonga nga zino agisetuba omusomi w'edduwa omukubira ku ssimu eri 0703 31 39 25 mukubireko omubuulire ensonga yo agenda kukusomera ku dduwa ze tojja kusigala kyekimu mwagame pozi ndi mulalu kati nanga channel tela bibe nayogedde ku social media ngata na fulumya chiwandiko ntibagenera siboyo mwana mwe mugenda kweta bamwe mu bintu byemutamanya abasinga mugenda toko mukiramu bine ebintu byabakabejja bobo chimanyi kino n'olutalo lusobola lweyunge pressure abantu bangi baze bankabirira yogera ku pressure yamba pressure nina ne group y'abantu bantu bamakulu tebalabika kuba bamakulu naye nabasanze jozi nga bamakulu ddala era ba commentinze ku pressure bitwabadde tuwogera naye nja kubasaba ensonga za pressure mwezesonyiwe buli yenna alina amagezi weesonyiwe ensonga za pressure omulabe bulabi akola ebintu by'omwesonyiwe bw'oba olina obwongo nja kuviira ku ntono bwe nti natandika olaba pressure ng'avuma abantu akatwe simanyi akalinga ng'ensuuluulu laba nnoona akagere simanyi omumwa ebiki pressure waayita mbale pressure n'abulamukko twaddamu okulaba obwo vidiyo oba byali bifaananyi ng'ali kabangali ya poliisi twaddamu okuwuliza nti pressure ali butabika waayita mbale pressure n'akomawo bukyanga pressure akomawo pressure became political and radical very political and very radical bw'otunuulira embeera pressure mwali ne mwe yali embeera pressure ng'akomyewo nnungi okusinga bwe yali bw'otunuulira pressure waakwatira vidiyo wakulaga nti ewaka walabika walungi maka malungi okusinga ge yalimu oba waali oba ennyumba mwali pressure yampeerezaako message nagiraba wayise ebbanga ndowooza lya wiiki singa 2 yali eyiseeko ng'agamba nti bajjajja bamutumye nze kaasobola okumuluŋŋamya godfather okumuyambako omwezi ensonga na biki bwe bingi saagiwa budde kuba yali eyiseeko namuleka wayita ebbanga tini nnyo naddamu n'aweereza endala ng'ayogera ng'aliko empewo mu inbox ku whatsapp ngera yeegayirira muyambe yeekakasa empewo zikakasa nze asobola okulambika ensonga ezo ezimuliko mu layini yaazo kakati nze ne neebuuza omwana wa Muteesa mu Luganda lwonna nze atava mu lunyiriri mu kasolya mu mutuba yadde mu nnyumba y'eŋŋoma nze nnyina okutereeza ensonga zino ekyo kimu ekyokubiri nentunuulira pressure ebintu byajjayogera ebimu biri sensitive ebimu si byonna nga bituufu ng'omuntu okubimanya olina okubeera ng'oli mukadde nnyo oba ng'oli nsayida nnyo oba ng'onoonyereza nnyo ku nnono n'obuwangwa pressure talina bwongo na budde bunoonyereza bintu ebyo ekyokusatu bw'otunuulira pressure ebifaananyi engeri gye babigattamu n'akwata Kabaka Muteesa n'amufaanana n'olaba nga ddala Idi Amin afaananira ddala Mutebi omuntu agatta ebifaananyi ebyo sisuubira nti ye pressure omuntu akola editing bifaananyi ebyo n'omuntu anoonya ebifaananyi ebyo n'abigatta sisuubira nti pressure yabigatta
walabika waliwo omuntu emabega agatta ebintu ebyo. So bwe ntunuulira bulungi nnyo ensonga za pressure like ayina an office behind him, not just a person. Pressure like ayina an office behind him. Wembagambira nti mwesonyiwe ensonga za pressure zikole kye zaagala zigguse kye zaagala. Nze nasanga pressure wali ekabalagala nali ngenze ku KFC. Kubanga baba oyite kabalagala awo enkoko ya KFC eyina engeri gyewunyamu n'ekujja ku mulamwa n'enkyamawo ko njagala nnyo. Naye mba ndi mu mmotoka bwe nti pressure afuluma KFC ng'akutte ekibaaga bwekite kipepa baaga kinene nnyo bayali bucket agitwala wa. N'akuba essimu bamunone yakubira wa boda n'ajja okumunona n'amutwala. Naye pressure yali mutininga bwolaba akafumu ka peni nti eno ewawandiika waliyo akatwe kaneneko eno wenkana. Nga bwolaba akafumu ka peni pressure bwe yali yenkana. Nga kasajja katundula bandize ni mutonomu. N'enzito wa kilo 7.5. Ezigaanano zitowa abantu abanene ab'omubiri bwe guti. Naye pressure wabazito wa kilo 2. Kati omuntu atasobola kubalabala mu buzito bwe. N'atabala mu butini bwe. N'alumba entalo. Ate nga si yasoose. Zino entalo tuzze tuziraba mu bannabyabufuzi. Ab'ekibiina ekimyufu. Tulabye ku Lumbuye. Yakuba Kabaka n'akuba Najjinda n'akuba ki bwe baamuwamba. Ono omusajja wa wano ye yatandikirawo okumubanja n'okumuwolereza owa Redi. Tulabye ku Mighty Family. Tulabye ku Basewungu nga bonna omulimo gwabwe kuvvoola na kuvuma Bwakabaka. Ebintu bino eby'okuvvoola n'okuvuma Obwakabaka nasandikira biraba ku penge. Zeze ensonga za pressure. Ababadde bamuyita omulalu nga mugamba nti awo mumuleke mulalu. Si mulalu wabula kulina kunoonyereza bunoonyereza yani ali emabega we. Byayogera ani abimuwa kubanga biteekwa okubanga biviira ddala munda nnyo mu nsonda enneekusifu. Byayogera tali yekka ateekwa okuba nti aliko abantu b'akolera. Emaanyi gayogeza n'agamba nti wadde ebyenjogere nange abiwulira mwali mulabyeko nga nsindikira omusirikale nti ankwate kubanga ye yeemanyi nti abamutuma ate be bateekeddwa okubeera n'obuyinza obukontrolinga poliisi n'amagye by'eggwanga Uganda. Editing bifaananyi ebyo. N'omuntu anoonya ebifaananyi ebyo n'abigatta suubira nti pressure yabigatta. Walabika waliwo omuntu emabega agatta ebintu ebyo. So bwe ntunuulira bulungi nnyo ensonga za pressure like ayina an office behind him, not just a person. Pressure like ayina an office behind him.